ekintu kino nze mbadde sirina we nkisuubirira era mu ngeri y'emu kintu kino oluvannyuma lw'okubeera nti naziika omukulu oli ani taata w'omwana wa Kateregga eyali omukozi wa Bobi Wine ate nga ne Bobi Wine kwolwo yajja n'aziika bwe kibanga era kyayita omuntu ne Bobi Wine yasiima ekintu ekyo nemba nga nkikoleddwa naye mwebaza nankuba n'ekifaananyi era mwebaza bwe kibanga kyayita mu ye mwebaza kubanga tekyali kigenderera nange nali sikisuubira naye bwe kibanga kikoleddwa mu ye ngera akikoze Mukama amubalire ekisinga okubeerawo ekyomuli era emikisa gigende mu maaso oboolyawo Wekataligilya Elibiika kagero nti ate Wekataligilya Elibiika kagero ate kako kagero siina ngeri ategedde nze ngeze lugero ffe baani naddala nzaani kubanga gye muvudde ne mwe mwenkana obunene namuki naye obabuuse nengezaako okwagala okuwahaaga naye nga n'atandikawo nembireka kale kyekyo mukama wange naye tusiimye nnyo naye akagero kali katwalimu kwakawunti ne besiikaddemu buli omu kibeere kwakawunti Wekataligilya Elibiika anti ye bwe nange neewuunya kubanga naye yali atudde wali ng'amaze okwogera ng'alaba nsoma naye nga yali okusinziira ku myaka n'abantu b'omu byalo eno nga tasuubira nti nnyinza okusobola okusoma ekiwandiiko ekyo ekizze ku luzungu luno olwali kubanga n'abaleero abaana abato ayinza okusoma nga tankana oluusi n'akankana n'ebigambo ne bitajja naye nze nasoma fluent and successful naye kanfukamire yadde ndi musajja ndabye nti nsiimi kanfukamire neebaliza ddala kino kye mbadde sisuubira mu kiseera kino nzaani kubanga eyo gye muvudde abantu bangi abali so prominent okunsinga naye nembanga nange nzaani agenda okulabika ku mutimba alabika ku mutimbagano ate nga nange mpulira byonna ebyo kye mbadde sisuubira within this time neebaza mwebale nnyo mwebalire bamwalowoozeza muti I don't know mwebalire ddala mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu ate omukisa mpewo ne boggalawo guyingira esebo obulamu ate bwe bugagga ate sente era tetuuka leeti ne wobeera wa myaka 9 era eyingira esebo Programu ene kutusibwako aba Kisitu Electronics kalonda w'amasanyalaze yenna gwe weetaaga solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna flat screen sizes zonna fridges kosa n'amasimu agatayitamu mazzi basangibwa ku Anifa Tower n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo aba Wamato Estates Management Uganda Limited abasolooza ennyumba z'abapangisa nga zikulemeredde saako okuziddaabiriza wamu n'okuzimbira gwe azeetaaga basangibwa Lungujja ku Mackay Road junction ya mwana mujimu kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo Kato Akora Constructions bo bakugumbya okuzimba bakolera plan y'ekizimbe kyonna nga woogyetaaga ennyumba yonna gye weetaaga kosa n'okukolera biodigester septic tank ez'omulembe guno ku bbeeyi ey'okuteesa bbeeyi nnungi nnyo basangibwa na Lukolongo kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo Ziwa and Sons bo bakuwa ebikozesebwa mu kisenge ofula ekisenge ky'ekyomulembe nga ofuna bed cover amasuuka mosquito nets, pillowcases, duvet, bed covers. Abasanga ku Mukwana Arcade n'ennamba z'essimu weziri wansi awo gwe yeetaaga delivery. Honeypot Herbal Gentle Wash kakuma omukyala nga muyonjo kamwonya okusiibwa okuwunya saako infections ez'enjawulo kasangibwa ku Franka Pharmacy ewandegeya ne supermarkets okwetooloola Uganda yonna. Sozo Properties bo bagula ebintu ebikozeeko eby'omunju restaurants, gym, saloon, properties ng'amayumba n'amamotoka nga bikyali mu mbeera nnungi Kireka Kamuli Road gye basangibwa nabo ennamba z'essimu weziryawo. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ensonga z'abaana azitegeera nnyo ku YouTube Mariam for Children, Facebook Mariam Music osobola okubeera nga ate ne music we omupya omunyumirwa bulungi nnyo. Omulujja tulaba tuli ne Mzee Jemba Mate era nga wetwogerera enkyukakyuka yazedda mu nnyumba ye ndowooza ku luno wonaaba onoonya enkumbi okukeera ku lubimbi lw'okumakya tejja kumbula weeri ate teri kunoonya ate kibiriiti nti ate nkoleza ttaala mpaka tooki ndabe gira bunyiga bunyizi ng'enkumbi evaayo mu bwangu ekitangala kyazedda. Osoma ddiini ki Mzee? Ddiini ndi mu Protestant. Oli mu Protestant? Yes. Kino kye bayita omukisa. Guno mukisa. Gukutomera yonna ne gy'otasobola. Omukisa ogutali muyengere gwa ddagala. Omukisa ogutali muyengere ddagala. Naye omukisa oguva eri Katonda. Esebo.
ku myaka gyo kino kiki ekyekuusa ku kino olwaleero ku myaka gino kyange kino kiraba nga kiki simanyi nawe nakitaminga kubanga kyembadde sisuubira era nga sisuubira nakituukako mu budde buno kusinzira ku myaka n'enfuna naye Mukama Katonda wa buyinza essebo essaawa eno kiki oyinza okwebaliza mu mbeera eno eyakutuuseko ng'oluusi obadde ogyogerako n'ogamaze banjogerako bino tisibitegeera nabitegeera neebaza buli ayitibwa munaserebu munnange waali yenna kubanga kino nze bwenfuuse serebu buli muntu serebu munnange yenna kino kyakoze era buli yenna waali nga munaserebu mwebazizza naddala kakati ate akensuso nkateeka eri mwami Kisutu oba ye Kisutu ne kampuni ye olwa kino kyakoze ekitufudde n'aleeta ekitangaala waka kyembadde sisuubira mu budde buno essebo kugamba ojja kukyusa bukyusoze ku nnyumba yaffe era ennyumba singa eba ewedde era singa mwasanze ewedde kino naye ati olw'okuba nti nina muno mwenkyasula mbadde siyinza ate kukkiriza kuteeka ku nnyumba gye sisulamu kanjiranjira nja kukyusa bukyusa nzire ku nnyumba ate naye nkakasa buyinza bwa Mukama egenda kuggwa amiina so ebintu bino nga bitambula katono nnyo bingi abantu byebakulabiddeko naye nga gwe wali weekolera bibyo nze ebintu emirimu gyange neekolera emirimu gyange ndi mulimi ngendako mu butale nensoloozaako ku busente naye nga omuntu bw'afa osolooza nga omusolooza era tukola n'omwami ekiyamaani tuli mu butale bwe bumu tusolooza kati omuntu bw'afa ku kyalo baawalala wonna olw'obumanyirivu bwe babadde bandabamu ngenda nga muziisi oluvannyuma nembeera awo essaawa bwetuuka ey'okukuŋŋaanya ebirowoozo ebintu ebyokusoma ne bampita ne banneeyambisa era nembikola kuba nina obumanyirivu naye ng'okukola okwo si kwa ssente nkola saavisi ate nga ngenze muziisi nange ndi mukungubazi kakati awo obuvunanyizibwa obwo taata wange yagezaako okubeera nga wabeeredde nga yeesobola nga nange nali mulaba nga nange wengenda okuziika abeerawo ne ngamba nange kangezeeko nga taata bwe yakolanga nange nokolanga ate obumanyirivu ate nze engeri gye nali nsomyeko okumusinga mu bya standard ate nze nembeera mulala bya standard nakoma mu senior form mwaka gwa 1976 era certificate yange gundi yiri Cambridge certificate of education by that time during that time ze twali tukola nga tugatta Kenya, Uganda and Tanzania twali tuli Cambridge certificate of education kati nga muyo n'Olungereza naluyita kati kiba kitegeeza nti kino kyembadde nkola mbadde nkirinamu n'okuba nti ninasomako kikulu nnyo ekyo standard eyo abatuuze bakwesiga lwekyo ate nga n'abatuuze baneesiga olwekyo kati gwe ng'eyasoma Olungereza ekirango kiba kyetaaga kwogera mu Luzungu nalwo obadde okiyisaawo kwegamba bw'oba owandiise era babadde babiwandiika message of condolence nga ibeera mu Luzungu nengisoma naye olw'obudde mba sisobola givuunula nti ate kino bagambye naye abasinga kuba bitongole bibaawo abasomesa abantu ab'obuvunanyizibwa kwegamba ne bamanya sakyemaani mu myaka egyo kubeera nga akyali bright ne banzikiririzaamu naye nga sigamba nti kiwabula yekyo Olungereza nkyalusobola okulusoma essebo mu kituuto ky'okusoma ebirango gyeko ku kyalo k'owangaalira kuno wali okisomyeko n'osala ku nsalo neweesanga ng'oli Kampala abakulabidde mu kyalo bakusazizza kaakati Kampala eyo mbadde sinagenda naye nga kati disitulikiti eno yonna eno ey'Ekayunga era nga bwe ŋŋenda nga agenza okuziika bansinga abajja okuziika nga bandaba eno bwe ntuuka eri era bampita buyisi jangu otuyambe kuba baba bandaba kubanga okufa bwe tufa eno eri abava eri ne bajja eno ate naffe ne tugenda eri naye nga abajja eno ne bansanga nga buli wamu bandabawo baba bammanya nti omwami ensi wewe ebirango gwayatusomako luli genda okulaba nga bakuyita so byafaayo ki ebiri ku ssaati eno gy'oyambadde essaati eno kuba ndabye ng'ogyagadde nnyo naawe sikugyagala essaati eno naliko awantu era nga nsoma naye ng'omwami eyajja okuziika ku olwo abantu bajja nnyo gy'ali
kumulaba ye ng'azze okuziikirako omwana yali amukolera, nze manyi nti yali amukolera bukolezi. Najja bwe yafiirwa kitaawe naye najja amuziikireko taata we. Kale mu kiseera ekyo nali mu ssaati eno nga nsomeera ebirango. Nendiba nga ndi mu ssaati eno. Kati eno era mwe bankubira ne ngenda ku mutimbagano. Ekifaananyi ekyo ekyatambula nga kiri mu ssaati eno. Kyovala buli abadde andaba agamba yambala ssaati eyo gye twagala. Yambala ssaati eyo weefuukire ey'enjawulo. Era nawe muntu wajja yadde nga zze n'agisanga nga si gye nnimu agamba yambala essaati eri. N'akugiramu kano. Yambala essaati eri. Naffe tukulabiddewo. Essaati ne tugamba nze ati essaati eno neefuuka. Wali wetukubadde tukunoonyeza. Wetulabye essaati ne tugamba ate gwe tuloonya nno buuno. Kati kwegamba bagezaako kumbuuza abamu nti oyina bagezaako kumbuuza abamu nti oyina essaati emu eyo. Ne nnyingizaako omu mu nnyumba ne mugamba ezo si ssaati zange. Okuva eri yonna engoye eziizo zange. Naye eno ya byafaayo kubanga gye nalimu ku mululi nga nsoma oyo omukungu omu bwe yajja. Kale nali mu eno ne nkubibwa ekifaananyi nga nsoma. Wali ogikubye n'ekikalu? Bulungi nnyo. Nali ngikubye ekikalu. Oba wejjukanya ssomero biseera biri ye discipline gye baba bayigiriza? Okuba ekikalu omuntu ayambadde nga ali mu byavu. Naddala abaana b'essomero bateekwa kuba mu uniform era nga bakubye ekikalu. Kati omuzungu n'agamba you are well decked up in your uniform. Naye kati gwe kulumbe lwaki okuba ekikalu? Kino kyavaayo nti nakimanyiira ne ku ssomero, kyava ku ssomero. Sisobola ate era ye nnyambala yange okwesaanika bwe mba ngenda mu bifo eby'obuvunaanyizibwa obutafaanana nga waka nga ndi mu mirimu gyange nteekwa kuba kikalu. Ne nkifuuka nti it is a routine nti nteekwa okuba ekikalu. Naye lwaki ate kati oteekako akasawo k'essimu kano kaba keereere? Akasawo ako mu biseera bwe twabigulira nga tubugulire mu katale kaba kaali kakola nga okateeka mu ssimu. Essimu nali ngirina naye neekola pusinga. Kati awo ne mbivaako ne ngayaala. Kyobola abantu bali banoonyeza ku masaati gano era ne bannyina zaabo nga bagezaako okunyombesa gwe omuntu obuvunaanyizibwa bakitobera na ssimu. Naye nga sikitwala ssimu naye nga bwe baamala otugamba nti tuteekwa okufuna ndagamuntu. Kano akasawo ako nenkafuula akandagamuntu. Nteekamu endagamuntu yange obutambulako era yiino endagamuntu yange eno. So nga ate mu ngeri y'emu bwe kabeera nti ssimu bwe nali ngirina buli lwokwata bw'oti oluusi essente ziyinza okugwako ng'otakulatakula bakkubidde kwekafuula nga wano nze nkola bukozi bwe nti ssimu nga nzijja gwe weetakulira takulira nze mba nzijja mu keekasawo kano. Lwaki esebwe nga weeteeseteese ekimala. Abamu bagamba nti okusinziira ku mbeera y'ekifaananyi ky'okusookera ddala omwe yali omubaka wa paaliyamenti yali yeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga Bobi Wine bwe mwali ku mukolo gw'okuzika n'akikwata n'asooka akitimba ku mutimbagano ebbanga eryali. Siyinza kumanya kubanga nze omukulu eyajja oyo teyajja nga zze nti mukulu Bobi Wine yajja ku mukolo naye yajja nga tazze nga bwe baali balowooza nti wabula yajja kuziikirako oba yali mukozi we oba yali ani yajja kumuziikirako. Yali yafiirwa taata we era taata we oyo y'oli ebampa eri nga nkomyewo ne mutimba awo yoyo naye kakati oyo wetwali tuziika ye taata w'omulenzi oli taata wa Pimpa Tone taata wa Pimpa wetwali tuziika kati during that time kati during that time Bobi Wine we yajjira okuziika naye nga akaseera ako nze nali MC wali ku mukolo nga nze era nina okumuyita ayogere era namuyita n'ayogera era bwe amala okwogera neneddiza akazindaalo nze ng'omulimu gwange ogwali guntutteyo kwali kusoma ki birango n'entandika okusoma. Kati mu kusoma kwange anti empapula zibeeramu obubaka obw'okusaasira n'obubaka obw'okwebaza. Ate ab'okwebaza bali bangi kwogoba omukolo buli muntu aba ayagala yeebaze n'omuwala eyafumbirwa yeebaze bba amutegeere nti aleese kino. Kati ebyo byonna nabisoma. Kakati mu kusoma okwo abaaliwo bonna nga ne mukulu
Bobi Wine kwali waliwo olupapula lwe baleeta oba baali basomesa oba baali kinga luli mu luzungu. Nali nina okulusoma fluently and successfully. Kati bwe nasomanga ng'abakulu abatudde eri nga ne Bobi Wine mwali bakola bati awo ne bamanya nti omusajja asobola ayimiridde ya waleetera abantu bonna ne Bobi Wine onyeenya omutwe bati anti ye Bobi Wine nange neewuunya kubanga naye yali atudde wali ng'amaze okwogera ng'alaba nsoma naye nga yali okusinziira ku myaka n'abantu b'omu byalo eno nga tasuubira nti nnyinza okusobola okusoma ekiwandiiko ekyo ekizze ku luzungu luno olwali kubanga n'abaleera abaana abato ayinza okusoma nga tankana oluusi n'akankana n'ebigambo ne bitajja naye nze nasoma fluently and successfully. Naye confidence ogijjawa Mzee? Etya ati kubanga debo buvuma awo nga otandise mu Luganda n'Oluzungu abagenyi ba kika ki gwe n'osigala ng'oli ku mulamwa ogw'okugusa ekira. Bwe nali nga nsoma twakolanga kibayita debate. Nalinga debate ate nga nze mu bya debate nalinganga mu maaso nga nkola oluusi bakukiina ne baga nti gojja kuba sekuritale kati nga nze nsobola okusoma okubeera wali nga mu debatinga ne bwitenga kati ne mbayitiramu nga bwe bibadde awo ne mba nga nafuna obumanyirivu ekyo ne nkomawo nakyo nga manyi nti okuyimirira mu bantu si kizibu kyange era okuyimirira mu bantu ofoogera si kizibu kyange era wensabira nti singa wabaawo omulimu gwonna eyo wadde nga gwa kusoma oba wadde nga gwaki nkyalina stamina. Yes. Kwegamba mu mbeera eno kati kitegeeza olina kubeera ng'ate kati ofuna bufunyi namba ya ssimu n'otandika okubeera ng'ofuna enteekateeka gye babafuniramu amangu era newe kubeera nti waliwo omukolo eyo ogwetaaga okumpita nze ng'ow'omukyalo eno mu mbulakati bandabeko physically nsobola nsome ekirango kyonna kye bampa ne mu Luzungu ne mu Luganda naye bagamba nti kisome ng'okivuunula mu Luganda ng'okisoma mu Luzungu nsobola Swahili situsobola bulungi Swahili olusalusoma naye ng'okuvuunula nti soma oba otuvuunulira nsobola oba okusoma Olungereza lwokka nti luggweko olupapula nsobola. So kale tunakwesunga okulabako naffe kati ebituwanga ate nange bwe kibanga kisoboka nange nkyagala nnyo kino kireme kkoma bukomi ku mbulakati kitambule wonna nga nange ntambula wonna mbeere nga ndi more influential than yes. Naye kasooka okubuzeeyo katono mu nnyumba ye wano ndaba ebifaananyi bino ekigendera ki ekyokuba nti nze timbatimba y'ekifaananyi buli lwe batera anti mu biseera bya bululu tubadde mu biseera eby'obululu nga buli bwe bali oyo tebandeke omubaka waffe kati yabaddeyo nabali abeesimbangawo mu ngeri eyo gwe oleeta n'oteekaawo oyo oba bwagwa tikirina makulu so kati kikola nti oluusi decoration in the house kubanga mulimu n'abaafa kati ng'ono nasoma ne bampa oyo yafa ne bampa egundi ye nali nnogitimba oliye mukyala waffe gwe twali tuwagira ennyo n'agwa oyo nakwedde Harriet yabadde akomye nawo oyo kati womutimba naye abere mu era nze namutimba luli lwe yalinga MP n'agwa era nze namunoonyeza n'akalulu n'agwa kati nali siyinza ate kumugjawo nze kasita baŋŋamba nti agenda kuddawo okwesimbawo namulekawo bulesi nga tutambula naye nze namukamunoonyeza. Kakati nnengera n'omukulembeze w'eggwanga mu myaka giri egyedda lwakyalimu mu kyedda. Omukulembeze oyo 1980 meka n'egundi era ndowooza olaba kalenda zigamba 1999 ezo nali era nalinga mwali kati era kiba kikyamu nnyo okumuggyawo era osigala mwali talina mu kipya talina mu kipya nze saakyagala nnyo ekipya nze nayagala ate kutambula always ye mukulembeze ow'edda si kipya nnyo ate ekiri awo ate ate bwe ndabamu omupya ng'oyo era muleeta nemuteekawo era n'abayimbi mbagoberera kakati ngaawo ozigula n'olaba njagala okubalaba nti ono yaani baleme kuŋŋamba bugambi nti yaluwa oyo. Yes. Abajulizi bugamba buli ekijja nze nina okulaba nti kakati ziri kalenda ziri ezawaggulu z'abafa bwe ngenda okuziikayo gye nsoma ne bagikuwa kubanga babakuba abaana abazzukulu abakazi baani eyo n'oleeta for remembrance naye nga
kale webale kubeera ng'okoze enteekateeka eno bannange abakisitu electronics twogera be tubadde tulinda babeere nga tebakola enteekateeka y'okwayalinga ennyumba ya Mwami Jemba saako n'okutulaga TV ng'ekola naye ndowooza bwe batuuse kati tusemberedde obwedda kye tulinda ndowooza olaba awo olaba ekifaananyi kiraba mukama wange abali ebweru musooke mubeere eyo tuyinza okufuna omukisa gwammwe eyo musooke muteeke ne Mwami Jemba tulabe Mwami Jemba bano abawala badigidira ku TV onaamalako abawala badigida budigizi ekifaananyi kyange bw'obadde okiraba eyo gy'obeera kibulamuko kagundi ako nange nsobole okudigida nabo ogamba nyinza okubeera nga kubanga ondaba era obadde ondaba naye nga nsimatuse nnyo nange obutabeegattako singa babaawo ekyetaagisa lwaki abawala abato bakwagadde nnyo kubano ddala mu mbeera eno kati gy'oliko gwe ekikulaze nti banjagadde nnyo gye tuyitira ffe abawala abato bakwagadde mu myaka abawala abato ngaabo abali mu mulyango abo bansuubiddemu nti ani wankwadde muzeeyi naye akyalimu enjogera ya leero akyalina waaka ndowooza abagisuubira nti weeri waaka era erabika kugamba engeri gy'okikubamu oyimiridde never judge a book because of its cover ke kapundi ako kale muzeeyi nga nze nkuta ate oba ogamba nti bawala ono ye mukazi wange ono mukyala wange ono kati ogamba muto ono mukadde nnyo sibeera n'omu n'owokubiri wuuli bato olwansonga bw'obeera olugero olugamba nti enkulu tenywa akukadde enkulu tenywa ate n'ento eyubula enkulu neyeeyubula yes obubaka bwo TV eraze obubaka buli ki obubaka bwange ku saidi yammwe abakisitu naffe mwami kisitu ali bweru naye mwami kisitu nammwe okwebaza okusinga obungi nina wendi era okukulagira naye kanfukamire yadde ndi musajja ndage nti nsiimi kanfukamire neebaliza ddala kino kyembadde sisuubira mu kiseera kino nzaani kubanga eyo gye muvudde abantu bangi abali so prominent okunsinga naye nembanga nange nzaani agenda okulabika ku mutimba alabika ku mutimbagano ate nga nange mpulira byonna ebyo kyembadde sisuubira within this time neebaza mwebale nnyo mwebalire bamwalowoozeza muti I don't know mwebalire ddala mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutu ate omukisa mpewo ne boggalawo guyingira esebo obulamu ate bwe bugagga ate sente era tetuuka leeti ne bwobeera wa myaka 9 era eyingira esebo batuwenezadde lyabalongo ono alisabye ezzadde lyabalongo alisabye naye ndowooza era nga bwe muleese na bino n'ezzadde lijja kujja eriweera okaminga ekintu ekyo kyetubadde tutasuubira era wensabira baserebu banange bonna abali eyo mubandabire nti asiimye serebu munnammwe asiimye ku kyalo so njagala oyongere okukubira abannayuganda ekifaananyi onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigest eno ddala omunnayuganda ali yayongera omumanya engeri gyemuyambamu kakati biodigester eyina emigaso mingi nnyo okusinziira ku erigundi yaffe enkadde omugaso ogusooka biodigester ya layisi okusinziira ku erigundi yaffe enkadde bayo ya layisi nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstoolinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage tumuyita drainage work kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano naye nga ogiinstoolingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali awagazi lwansonga nti tegendako kisiraabu kino eno kyewalabanga
oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kisse space nene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga kyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nkino olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga lyabadde kebe emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu. Ekitali kweri gundi yaffe nti twasimangako twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye wano eno obiseewo bulungi ettaka peva zo zigendako omuddo gwo gusimbako pasikalamu gwenjogerako system ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo. Ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying tetunuunamu mu biodigester pozi nga twagambyeko just mayinja gegetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti n'emyaka giba 2 3 ojja kujja okole ki onuunemu. Atwetaaze ojja tusanga Kamokya tuli plot 45 Prince Charles Drive gye tusangibwa. Enamba z'essimu kanziddemu Airtel eri 07017669992 n'endala MTN 0789224230 n'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwasaganye